Tamoza anafundidde bozi. Tumwetaaganye. Njabba temamu. Ajja tutemamu yagendemu. Naye samanyi na bwenkamba zange. Ganja nandikatadde wano netubanga tukiikinga nze naye wano. Ganja kyoba okola tolinda bino muze byakugamba. Mbusimanya atandika likodinga. Gwe tandika likodinga bulikodinza. Wano wetulaga olusaniya bwe lunaatuuka nja kwogera ebiteetaagisa kati tukole. Manager tolya pizza tozikomberako ddala. Yalya naye. Alya pizza. Naye yadda amazzi. Juice. Manager tanalya. Bejja musa. Aba wano baliwo bako. Kiki? Bakuleetera ekyokunywa. Bwegani? Ebirolya just nze. Saagala baluweewo. Just nze mbaze. Nambwa yajja alya pizza akakane. Tekako. Kamera tukole. Nana ejeni. Wawomerwa ebyokulya mwana muwala. Buli kyala baddaali. Ajeni pizza. Faiza akola ne pizza. Akola ne pizza kati tuliko pizza ya chicken. Naye nze kyembadde njagala mumusooke mulye pizza kuba waliwo olusaniya ate olujja kati engeri mpulira njagala ndubalyeko. Naye nze mbuniza obutalya. Nedda njagala mulye naye ndubalyeko nnyo. Mbunga olidde kingi. Nze ne bwendya pizza number 1. Nenzira ku lusaniya eryandi. Bagenda maize bampeneka ice cream nkalaba kuli. Kye nalabye abantu bonna aboogera kigenda okubatta kulya. Aboogera. Onaayina obulango bw'emmere olwo. Ayina n'ekigere. Waliwo n'omulala era gw'omanyi ojja mwogera wantondo ku byokulya. Omujjukira yano emmere era lwali lusaniya luno. Ne lugenda n'alwerabira nga tuli ntinda n'avuga n'atuuka. Alwali luwombo. Ate ng'alulidde nako. Yagamba Nuruddini emmere yange enjiresaawo. Emmere enjiresaawo. Naye ng'abuza ayise mu jjamu ewandegeya atuuse yali ku Entebbe Road n'ambuza Nuruddini ne mugaa wanjibbulada. Koye oluwombo ndulesaawo ne mugaa weeruli. Olwo nno nze nga mpisa abantu bo nali mpise ggwe nga nkugamba nga tugenda ddulya luno luwombo mululye lufisse nangamba inzijaawo tebalukwatako nga mmanyasa nalumutwalira mbandyawo ng'agamba muze mvuze ndi wabweru mu parking wano emmere ya Faiza ewooma ebintu bye biwooma. So abali ku Megatron tubaza okwera nti mutambula naffe olunaku olwali tusinzidde wano ku Faiza Cafe Bistro. Leero tetukoledde mu kati tuvuddeyo. Ennaku zino twavudde mu buti tutambula. Basangibwa Wandegeya ku Stanbic Bank mu basement. Yes. Kati twandikoze nga olusaniya terunajja kuba ngenda babyenjogera sikyabitegeera. Balina 1 million goat, fish yiri. Omukulu agenda mala atuwe ne kwa ice cream, milkshake. Waze kulya waze kola. Byonna n'enkalu azituwe. Ndaba ebitafu byonna babirina. Emmere z'okumikola oluwombo okawona zino emmere ezirimu ensowera balina n'olusaniya kati wano okawona olusaniya. Naye 1 million goat woba osimbesi njagala otegeere ekiwango manyi tulina abantu baffe nga bali Bulaaya diaspora ng'ayinamu abantu be Uganda tugenda okukola aba awulira ayagala mukulu tagenda kukola kano bakakola bwe batyo obutagwa kakunaaba face towel. Ekyo. Kale tukole. Tukole okulya kuvuddeko. Ajobadde kyatunyonyola 1 million goat. 1 million goat. Nti omulabi wa phone. Oli Europe na. Nakola ng'ebyokulya. Tukole. Faizi Muyiga owekitiibwa Seeka Samu alaykum bagenda tulira wano kola kutulemye. Tukole. Tukole singa kuddamu kwata ku kyakulya mpaka nga maliriza. Nze bale njiwambya akunywa kalamata. Baleta olusaniya toliiko. Nja kulya. Nonya okusiita ebigere wano. Badde kugamba 1 million goat. Eba mbuzi namba. Kati nga bapakiddomo ebintu byotasobola kiro nga 2 kati embuzi n'eryokezi akabuzi akaluusi ng'okalya kalamba tokayita teri mbuzi tolaba nti gye niwo oyagala okulya bakusanga oboneredde
kati gwe okugiri ogimalawo ogiri obulungi weetagako abantu nga 10 nga kuliko Shafiki Kayima nga kuliko abasajja abatemutya ng'ali emmere emmotoka neziyimirira kati yeye embuzi kati kiteezo ogigulira famire ono wakamera mulaba yayo yakwata ganja emuweyo ganja kasa wafuna ffe wafuna n'ebyokulya tunatera nofuna sponsor w'obumasu kwata ka baby bib ka baby bab nambwa yajjayo ku byokulya mubanja PCO muwadde badde njagala muwe ka baby bump akesiba wano board nambwa yajjayo kufayiza kafaali ku mmere ne pizza ewandegeya ku Stand Big Back bali mu basement wansi sotuukaawo togola abantu abamu tebamanyi wandegeya ne Stand Big Bank abiriwa abaya akava Masaka nga nambwayo abamugagga avudde bweru ebya Stand Big tamanyi bwe yali ava eggulu yayitawo paka ku airport jamulu babamwe chipusi ebirimu gundi tomato bino ebyokukkubo naye atamanyi ku Stand Big Bank ewandegeya oba obuze kuba ku namba y'essimu naye wandegeya erimu leero nno ne Moze yalemeredde okukola addamu byalanga byaddamu wandegeya erimu mu Uganda ngodde magerere byalanga byaddamu ekyo ekimmanyire kigambye muno ki byalanga byaddamu sanyu awuze kati enamba y'essimu emmere ewooma 0704 12 09 50 soma mpola 0704 12 09 50 leero kanyanjule show lunaku olwaleero tulina omuko agenda obeera omuko wa Suna Ben Nurudini Ntege awedde emirimu sebo omuko embeera yabaddewo byonna bye tugenda okwogera Suna Ben tonyigira noŋŋana okulya emmere y'omukologo nedda Suna Ben waddembe okunyigira omukolo ogujja waffe waka kati ffe tumukyaza wantwalayo bammanyi ffe tugenda okwaniriza ffe twaniriza abakoba Suna Ben nze omu kubagenda ogema tugenda baniriza naye nze ndi ttiimu nambwayo nze ndi ttiimu mmere katulabe emmere gye banaatufumbira we naakakasa ttiimu kwenu kati tutandikire wange obadde bamaze okulya ebali bakola olugezi nze siridde kati kambuze n'emmere bwejja mugenda kulyera ebuuza navudde waka nabagambe temutawana kumpa buugi kale tetugenda kulya omugenyi w'eggaali kati waliwo ndabawo enkoko y'omuko bagikuleetera ng'eriko bagituweefu banna enkoko y'omuko abakolamu bambi bambala bulungi ate baleeta ŋŋanda omanyizi nenkoko eŋŋanda empanga ezo ez'emitwalo eno ezo si biri ebinene wabula enkoko eyo eŋŋanda ennene obulungi etakaddiya ate etali nto envubuka enkoko terya kalungu ogejja bitali so kati bano bebagenda okukola ku mukolo gwa Suna Ben baba wadde dda ate kati oyagala ani omulala emikolo gya Suna gituuba emikolo naye wano miliyoni goti yo yagitegedde ekifaananyi kikulaba ng'oyagala gisikako obusisi bwoti ogende n'ekisambi ogende eno gye bagenda owa bakoba Suna naye capati 10 zino ennene zino embuzi ze zokka zibayita nosubulaaya nga nnene bweti kankodinetinga esho owekitiibwa bokisi gyangu ogitwale tukole olaba nokyusa abawomera bakuwatiadomola bokisi yino tokyetaaga ekibokisi bagitwale tutandika okukola Moze so kati ku nsonga ya Nambwayo tugenda tutandikira wa Moze bagenza olaba omukulu Suna Ben akasuka ka peva omukozi wa Suna Ben asikaali kati nze neebuuza singa kapeva ako kavuddeko by accident ne kakuba Nambwayo olowooza singa tetuli maziga Moze bino byonna Suna Ben yabiriita atya Suna Ben yalinga omusajja gwagamba mbu asikari najja ewaka akwasaganya ebiri ewaka era Nambwayo buli jamumanyi naye mbu omusajja mu kuwemula kye bayita mo
oba mulongo akubawo kimuba oba mulongo mulongo babire salo obalu wawe mula awemula ekiro mulimu abawemula ekiro ne mubamu n'abawemula emisana mwona asikali ate tabanye Luganda ebigamba biwemula alinga mata ebigamba biwemula alinga we batyo awemula ate atamanyi Luganda anti awemula aluzingazinga kaso nambwayo yakomplainze ebintu bingi ate ono aleeta abakazi ewaka ani nene afuna gye bafuna namba ani aleeta abakazi ewaka suna basajja bemasajja buli wakuba ebinyanya aleeta ne banalya buli wakuba ebinyanya ng'akomawo n'ennyanya enkazi awo nga nambwayo munda mwali kati munju mwekyogerera omu ku bajja kutta munne naye nga lwaki tutuuka kweyo embeera y'okutiŋŋana nyumba nze ndowooza embeera ki gye mugamba ey'okutiŋŋana eya nambwayo ne suuna suuna beni kyenda ayagala kutta nambwayo nze naye ako in case nga kapeeva ako nga mukama abadde ageze bubi ate nga wallahi kabadde kasobola yaggulu yabadde yeekaaliisa omukwano tegusibira kkubo atakwagala oba omulaba nambwayo asooka akkiriza nti omusajja yamunaabira mu lwera nambwayo ave ku suuna beeni mukazi mulungi asobola okufuna omusajja omulala kasooka tugende ku kyemikolo ati tugamba nambwayo ataddemu simanya paati simanya bwakaaba biki naye nambwayo nze coordinatinga show leero nze ndi coordinatinga kati jambodde mu maaso dde nze zire mabegaho sigenda kuyimuka ogenda kukola wooki nambwayo ave ku musajja era bano abali mu muwagaawaga emikolo mu kubanga gyengedde tegikyadda mabega yes kuba kuno kwanjula si kyaki yes nti waliyo paati ebuuza nti waliwo nambwayo bagambi bagenda musiba ku lunaku lw'omukolo ajja kwagala okweyambula abadde bagala bamukubeka peva gigende okugira mube bagenda okusiba nambwayo kwali bagenda musiba kati aji muwala kigo bagenda okwanjula naye omuwala mulungi Siteera Siteera is a beautiful woman katono bwe kati very beautiful katono kawanvu singo biseera kakola ku reception ya Bukedde yali kasayiko omunene nayo bani yamuteekako ekyomunene tujja mutwala Kampala nga teri amurecognize nali manyi nti Kampala yagizinga omunene we yes I accept tomuzanyirako waddala y'omu ku bantu abavuga Harry eziriko Benz enzibu teri amuganye ayinamu ate bamukwano naye mbadde gamba yali muntu we yeyagalira ka reception yali muntu we personal nebukedde awaleka wali kati simanyi we bava ate ne baswapinga nadda kusuuna nendoza Saimo yali tasalawo ng'omwana muyimbira n'omuwala oyo ng'omudeddereza omunyola nti simanya nkwagala olya boddeewo nti nno nzaaleyo kabebi naye Saimo no waasaba sinayo omwana wa Saimo ayina mukyala we Saimo ayina mukyala we ow'ewaka gyali gyali be bano mukyala we muggumivu era bw'osanga ku mukolo n'ogamba bali abakyala mubabuuzeeko empombo z'abako ziriwa bebo be babuuzeeko empombo z'omukolo tayisibwa mu maaso ayina kukola wano bebo oluwombo oluliwo olw'omuko yes agumidde nekibeera eno waggulu madamu we ayina madamu we kati ono yali wabbali mbivuddeko mbadde njogerako bwogezi muludini agende maaso ayina omukyala kati bano baba babbali kati bakola batya swapu ne suuna kati bajja batya ono n'aleka namba yes ane wali okola ku Bukedde kaakati suuna be ajja ku Bukedde ave Masaka bamugye Masaka ajja okuba ebinyanyanyanya ne shazi manyi banna tugende maaso tujagadde ka sipiidi kano bali njagala tunywe mpolampola siya saawa ate twagala nyiza mugagga ate asanga byaleese nga bikyaliwo
katubiri basange nga tebiriwo baleete birala tubikube kubi obadde otugamba twenda mu maaso ffe katunywe nga goyo anti ntandise okutya byandiggwawo ne mudda ku nzi bagenda leeta ebirala tuli ku nsulo zonna zammwe twayiziwa ddala fayizi cafe bistro naye mbadde mbagamba Suna Beni wajja ku bukedde ekisooka mu bulenzi mukozi atepimira oba atebalirira nti ali awo ali bwati ate ali talented mu life y'omuntu ono ali loko asookerwako ayina that audience ye y'abantu abasookerwako bannalumwanvunza nali nsula ku kibayita ebikunta kyovula banze njagala nnyo Suna owulira nafuuka ku buliri enyengereza nnuma abo bannakwata ku nswa bambi bano bannakuula mannyo navu life ya nkuwa abantu bakiikirira Suna Beni nakuula amannyo nevvu nga bakunyinya bati tereza omutwe nendi emberengeze vvu ababemberenge yevvu mpengere bambi byekyabalala bakiikirira abakubi ba buluuka bano abavubuka bano abakuba ddoti mu lujjudde abo bano bampemula bano basimansiina njala mu bigere bano bakaana kambaata najja e Kampala najjira kamema okuva e Masaka bammoto okulyalya naye kola bwoti obategedde abawandiikako ebigambo ku mmotoka sala za maama n'ogamba bwe zitandibadde za maama zandibadde zandi okukyalo obategedde okukyalo okyadde naye fuga omumwago abo balina moto z'amaka abo abasajja kiku n'omugenyi kimuluma abo abantu abatambulira mu mbeera eyo Suna yakuliramu eyo life bambi yes Suna n'atava mu life eyo nakkiriza nti life gyeri yadde abantu beefuula mbo tebabiyiseemu kati ye n'amanya nti omuntu mu mulamu gy'ali ono yadde buli atuuka e Kampala akulaga nze nazaalibwa Kampala omubuuzi wazaalibwa Kampala luddawa tulageko ewammwe naye olw'okuba akimanyi nti bwe yasooka yatuukira Nateete kati awangalira Kireka aganzaala Nateete kyokka talinayo wadde akayumba tewaliyo nga ne Kampala yajja abula na loole bano bannajjira ku loole e Kampala bannajja kukyala tusomereko omukulu Geoffrey Lutaya ate abadde ekyo abo bonna omwo gurupu eyo gurupu eyo yajjira ku loole babagundi bagulu ned official bamuleeta nakamyu yajjira ku loole n'akamyu alayika kazi empewo kye yakola akamyu alayika katuukira e Kampala alina obumbi bwe yalaga anti omugagga bwe yakutumya akamyu okaba bwoti n'okawambaatira kaleme kufa kakati yayina audience ye eyensi eyo kati bwe mala kikugamba ate eyensi yesinga obungi bano bajjeni bannazaalibwa ndejje bano ndi musimandi we mutikajje bagundi baffe oli kyali waffe w'ekatooke bano bamuze ab'ekawempe abo balala bano pate zaffe nti mukolo mbaga embaga bwekolebwa ku kyalo ffenna baba batuyise so tulino kati abantu abo bangi nnyo najja n'akola program yali yagikolako e Masaka ku radio ze simanyi yali ku budde simanyi nemanyi Masaka bangambe ina radio ze zenjawulo n'amala najja bukedde radio asangawo ticca nno mu budde olwo kawuki naye kawuki yakona bannange agenda akuba ekyeyo kawuki agenda akuba ekyeyo bannaye bamuzunzize bamusigazaawo bagamba twatandika naye naye kitali tusinga bamugoba gyali namulaba emyaka 10 emabega ngamba omula emyaka 10 emabega ali myaka aga nakati akyakuba ekiraka sho ya Flavia bagimuma Flavia alina kushira ticha ennaku emulabye alabye nnyo ennaku kakati ticha kawuki yali akola programu ekiro saawa nga 5 paka Nyambozi kubaki ndongo kutumira obimanyi radio programs obibeera ne baleeta Suna
sisita nno jukira obasita nga bakujja mu academy ye Brazil ne bakuleeta ejjamani oba ebungereza ebungereza abantu baba tebakumanyi kati ne teacher ne Suna Ben ajja kubukedde nga bwe nkugambye enkula y'omuntu oyo n'abakwala Sunday kuliya bulungi nakuba Sunday okusenya ali ku butinga balaalo babuti bano ba nyambalira mukolo okusenya yali asenya n'okunaaba naye nga bomanyi abantu abatatukula banaaba naye nga bomanyi ebintu by'okuva e Masaka bw'ojjayo omuntu akuba essaati myufu empale ya green omusiki gwa pinki wakapiso kati najja buli omu n'alabanga tica no bamukubye ekikono ani yagamba abamulaba nga boogamba kati munno mujjakirako ani yali agiwulirize ya tica ati nkuwambozi bwebeera nti oli bamulese nobody because radio ye Masaka ffe tugiwuliriza tumanyi zino zibiti CBS zino zilubogola eze Kampala kati bwogamba nti omuvubuka wa tabbu nnyo Masaka ffe tetubeera ye Masaka tetugiwulira kyogamba obundi bamukubye aleese akalenzi ke nekatandika wiiki esooka ab'e Masaka baalinga bye bakubidde nti bannange twagenze e Kampala omwezi gugenda okuyitamu guti Simon Mayi wankwe ye best friend wa teacher n'agamba akasajja baakaleese naye teacher takasobola batambudde buli omu n'akakasa ebyaddala Suna Ben tasaaga akuba ne bajja ne bamukyusa n'ajja mu evening drive. Simon yali akolawo biseera Simon ali mu evening drive ne bakyusa Suna Ben n'adda ate mu morning show era kati gyali n'agikuba bubi yasanga Nambwayo otegedde bambi empewo y'okumakyeyo yali ng'aganoonya aleeta olugambo amuleetamu akanyomero ak'olugambo bambi basula bonna emakindi empewo y'okumakya ng'etawaanya Nambwayo basula bonna emakindi kati beesanga bumanyi abantu ab'e Masaka naki abantu b'e Masaka nno bagabe basobola ga tufune ennyumba y'emu basulaawo nti teeka wali nze nteeke wali balinga batoolo balinga bantu b'enguwe buli omu asula wuwe bagamba bali atufune enju bafuna enju ne beebaka balinga bano abatambuza ebintu bino ebya plastic bambi basula wamu bagenda kunyigira abanyiga babanyiga tuweereza bantu kakati amusanga programu eyo betandika laavu bakeera ku makya nga naye bonna kyemmanyi naye bonna ebyo ebiseera tebaali basiwuufu omusiwuufu okwagala musiwuufu munno nga kikalubamu tebakikyusangamu era bakyali naye kyembadde nkuwa omukolo ogolowooza tebagenda kujjako mpita ku mukolo ekanzu yo totuuse Nambwayo bannanga asiba akaviiri akamazaayo bwe katangira wansi ne kasituka ne Suna mumuleke naye mbadde olw'okuba bava makindye bonna ate bagenda bonna ku bukedde kati ne batandika okwereetanga tondeka jankyamu mu nnyumba ono n'agamba munnaye I need you batandika okwega ne lwaki empewo etufuwa ffenna nga tujja era Uganda onzira sikuzira nedda tonzira bitegeera kati awo kyekireetera chemistry oyo okujja kuba oli muzibu ku mmotoka oba bayagala batya kubanga kuba kyemmanyi ebiseera ebyo buli omu alabika alinga ne bonsula ku luguudo kalooli tezindya omukulu nga ne bonsula ku luguudo kalooli tezindya balabika beeyagala beegumyegumye musiwuufu balabika basalawo beeyagala ebiseera ebyo bonna ebyo bye nabagamba omusajja asobola okukwana omukazi lwakuba nti talina n'agamba ono musiwuufu munnange yagenda okuŋŋumira naye bw'afuna ssente asobola omala muli basajja bw'afuna ssente tobalaba abamu n'agamba
nayagala level ya waggulu muwozo omusajja yeekanika kumba ayagala bali akyuseemu neka katono bwe yafunye level ya waggulu naye era senga vudde mu ngazzeemu ne bw'otunuulira Stella ne Nambwa yani asinga obulungi Diini benkana bonna bali face bonna bali awo bamala kati ate lwaki ayagadde benkana bonna saagala kuddamu kugira linayogera nti omukulu alya nnyo kasasiro wano ne banyiigira kino ekintu ekyaguddewo nga tukigowenze dip Suna Ben asindika omusirikale akole fujja amazzi gonna yagakuddekuddeyo ng'abasajja b'e Masaka bwe balina n'amasannyalaze naye bino byonna obiraba ekisinga ottawaanya mu kyonna mweno emboozi gye tulimu abakayanira Nambwa bwe bamukayanira abamuwolereza tumuwolereza buli omu aba ne sayidi ye naye ekisinga obuzibu Nambwayo ali we batamwetaaga abakazi mulinza okujja nga mundeekanira naye nange am ready for you nze mbadde sayidi ya Nambwayo from day one naye Nambwayo nze waliwo info gwe bampadde ekintu akitaddemu omukwano asiiba akaaba lwa mukolo gya Suuna asiiba akaaba waliwo neyaŋŋambye info mbuwano Nambwayo yeekansa mbwayagala emikolo gireme genda mu maaso akanya kali matama ensonga lwaki naye amuleke njagala kuwa Jenny info amuleke nga ne bwampadde info olutalo lumala okubaawo lwetwawulira season 1 sematalo 1 Nambwa lwe yawangula Suuna akomawo akuba bagiyita enkyukira bakayita akadda nnyuma yakuba enkyunga baddamu laavu empya enzibu waliwo ne ka video we bali mu motoka si byakunoonya musajja ate nga kiitinga ku sitera gwagenda okwanjula nkugambye kati era abasajja bo tebawakanira emboozi egamba Ben put askari at home amuleetera asikaali ewaka amukuumeko owulira mukyala we tebabanga ebinoso bimuluma maze ebbanga mugamba akyuse asikaali ono naye takolaki tawulira ye agamba oyo atumala otukuuma era Suna Ben bwakoma bwajja ewaka ewa Nambwayo bw'aba agenda amugamba naye bebi asikaali ono nga si mulungi atumalako emirembe wandimukyusiza asikaali omuki naye asikaali kyekimuwemuza muzeegwe okitegedde nago bagumuwa kati wano time y'okugira Nambwayo ne basitula olutalo Nambwayo n'addamu mu laavu ne batandika competition ye ne Stella Nambwa Stella yali amumanyi amanyi jikira bonna bakola ku vision group aye tali yekka nakuga waliyo n'omuwala yali atambuza kyayi yakwana bano abanamwanguyira Suuna waliwo omuwala atambuza kyayi era ye yabivaamu yena kawalako kali kalungi ne kagamba ne kamwagalanga boga kankwagalenga bwoli nga Katonda bwe yatwagala gundi asukuma kakati ko ne kadde ebbali jukira waliyo ne Naalongo we abeera eruweero Naalongo takyagwo wamwokesa saamwokesa ali Nambwa bakuba Naalongo Suna Ben namuga tuddanga mukuba ku simu yange onswaza otya ne lulira yali amaze omwaka mulamba nga takubako nanti n'omukuba nnyo ate emboozi gye twanyumya Naalongo ng'agamba yafuna olubuto Suna Ben bwe yamanya nti Naalongo ali lubuto teyaddamu kukwata ku simu ye paka lwaki tayambala Suuna lwaki tayambala bw'aba tayagala baana mbwayagala otuwoota bw'obeera ayambadde tofuna tuwoota mbwayagala yakinyonyola ati aba ayagala mbwayagala tumufuukirire kuli kwenye mbubi yamugamba mbwayagala otuwoota ate tagambwako kati lwaki aba azaala abaana bataasobola nkunyumiza kyaliwo Naalongo nze yanyumiza nze ngamba teyanyumiza anti era yali yanyumiza wala ekidaalongo kyayomba nalisagala mu ndikodinge mwankolera ddala bubi yali ayagala tumukole bulungi tutya bw'osalawo okwogera oba lwa Naalongo ammanyi Jenny omukulu omuwala yali asoma n'abako byakola omukulu n'ajja ewuwe n'akwatamu enfunda ze za mwezi mulamba Suuna yali ne Naalongo mwezi mulamba ewaka Naalongo agenda okuddayo ng'ali Tumbu ate nga Tumbu eriyanga kakati bamala omukulu olwabimanya nti ali Tumbu teyaddamu kukwata masimu kati kitegeeza eruweera alinayo omwana Suuna kakati Naalongo omwana yasooka yavaamu
yavaamu esooka namufuisa olusooka n'avaamu kati n'addayo olwokubiri ne lukwata n'aluzaala kati Nalongo kwe kunnyumizaamu emboozi eyo yaŋŋamba nti Suuna si mwangu akwagala n'akukola ki n'akulekawo Nalongo bambi kwe kujja mu mboozi naye yali tagize nti oba akayanira musajja Nalongo alina akantu ke yagamba mbu ate Suuna waasulako naawe ku makyako era takwagala oba lwaki oba alina omuzimu genda afulumanga mbu kaakati era Nalongo amma kyonyumiza yanyumya nti ekyabatabula ye yajja azze kulaba ku bebi we Nalongo ku mwami we ng'avudde eluweero omukazi wattu azaali obunyama mu kkubo alese n'ennaanasi bannange balese jangu Faizi Cafe tujja kukola temufaa teeka nnyo saidi obana ye bakutwalireko luno lwa mmeka luwo kati luno muleese eki sooka ombulireko kino kikyoleese sooka otuulaawo tuula kinyumyemu tofaayo otya kamera Faizi aliwo muyiga sooka oleese eki Leese olusanira lw'abantu basatu lubeerako ettooke omuceere enkoko embuzi chipusi kati govadde buderevu mu jokoni zibampadde biwe anadda katuyite omukulu kati nkusiibudde gwegwani mage oli singo owekitiibwa tugenda kukozesa obwana obunyirira nina gundi gye nabaddemu ng'omuwala abawala nga balabika bubi bwe twogerako nalina mumusukkaalo olemu wano katono ku mmere leero munaakola nze ndi saidi yaani habwe nayogera ebya Nambwayo Suuna Nambwayo yeesonyiwe Suuna yeesonyiwa omusajja atakwagala oba omulaba moze ne bwokaka relationship ng'omusajja yakooya abakooyi ennyumba agireke osinga ofiira obulamu bw'ogireka bw'ogireka ne Faizi atubuulire Nambwayo ave mu nnyumba batava mu nnyumba bano bagenda balekera olwabwe nga ndi bubi oli muntu abasaka munnange nyinza okwogera ebinango oyagala asigale mu nnyumba oli ttiimu ki mu nsi muno buli muntu aba ne ttiimu ye Faizi ogwawa soko ndeke ensonga nene Nambwayo mukwano gwange Suuna munnamasaka munnange ati ezo ensonga tulina zigonjoola mpola kale tubuulire ku by'emmere awotyo oluwombo lw'emmere ondose wentegeera obulungi je nisokolye ku nkoko leero tunaakola ntwala omukisa guno ate eyokya omwana abeeko girasi ya juice Faizi Cafe Bistro tukola ebintu bingi nnyo lwakuba basinga wano miliyoni got tutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga abalabi ba puroguramu eno n'abajagaliza ebirungi nti tukola emmere yonna kuva ku muntu omu paka ku bantu ab'omukolo bonna olwayo tuleese olusaniya emmere era njagala ebe trademark ya puroguramu eno nga lwembalaba abantu bano baba ku lusaniya anaakola jeni anti omulabu asudde omubiri simanyi olusaniya luno tulukola nga luliko buli kimu nga bwolaba liko ettooke kapirawo kaako kasamosa sirabika kasamosa kaako enkoko giraba embuzi kawomera kachipusi akammonde kagreens kaako era luba lwero lwennyininyini katusanya bwe lutwa abantu nga bataano lwaleetaga abantu nongeyali balumye bulungi abataano nga nze abatamanyi okulya bamanyi okulya fe tulya kimala naye waliwo abaya tojukira gwogambye nti nno alye ku nkoko ogamba akulageko naye tamanyi kulya kimanyi kulya kati mpulira nzikuse okuza ekiteeza ffe tululye luno tulye mpolampola nga bukola so omuli naye taza ku mmere yaffe emmere ebaawo
tusinga okukola delivery wano ate nga za bwangu buli muntu aga osanya gwe ruti delivery tumuwa ya bwereere around Kampala Kampala yakomawa Kampala bali wano nga babera kajjansi bwe tugamba Kampala tukoma Zana ku Ntebe Road bwe tugamba Kampala tukoma Kasangati bwe tugamba Kampala tukoma Nakawa bwe tugamba Kampala tukoma Natete ozama kuba gwana manga difaini bwe tugamba Kampala tukoma Nansana tukachengera achengera chibo chiwanvuye munera kachitegezo omwe Kasangati wali okusinga echengera ogateka mukoto Kasangati kumpe ndina jukira abantu bali wanene wandege Kasangati kuba kumpe anyway kati bado yakira chengera wewo niwe nabasuba esebo so emmere yeyo mmere nganda tetulina wano miliyoni goti yokka abantu bagamba lwa mmeka kati kalino lwa 10 eziba zikutte piraawo chapati nziraba weziri enkambwe sente ntono nnyo abantu beerira emmere ewooma samosa akuba kayita chapu chapu muteekako ne chapu jeni ya kukundu kuki ku chapu wakati olaba chapu ekusaye tujja sobola bwe naatandika chapu nak yako omwana ayoka glass nyoka juice magi aliwo aneteyoka juice magalite juice so buli lwa mukaaga nudi n'olwokubiri pizza zibawo wano ogulemu n'ofuna bbiri eno bano gye babadde balya buli oyo pizza yemmere gyasinga okutegeera era namugaa buli wakola jenanga buli ssaawa songa njazikumulira ne weyiteze banaatera kugamba nti nafunye olubuto naye pizza buli lwakumi n'olwomukaaga ogula pizza 10 n'ofuna pizza 20 bino binyina kampani njagala kusanyusa abakozi pizza 10 nkuwa pizza 2 naye fayisaagala obenga olimba ate ebbanga limaze naawe nakulabye leero anti walunza atannakulaba ogula pizza mmeka pizza 10 kati kale gula 10 nkuwa 2 waliwo abankolako effujjo wali kitegeeza mba nyina omukolo gwange n'abantu bange mbatamiza bwentyo kugambye ekiba kiwedde nga shuwa ndi lwakubiri oba lwamukaaga tontola ku Monday Tuesday ne Saturday era kyekyo kiriko ne buy one you get one for free webale nnyo ate ekyokusatu kyolina okumanya nze kakola pizza zisoba mu bika 10 olina ey'obutiko nyina ey'obutiko nyina ey'ebyennyanja nyina eyagonja nyina eya vegetable eyo gyeri abantu bagimanyi bagita Margarita olugenda twala yakyo nyamedde nnyo ku chicken ono Nusiika akanyama nyamedde nnyo ku chicken pizza naye kintu nkikolamu pizza tukola yagonja mu Uganda kati abantu banjagaza ki byonna obikoze pizza etandikira ku mitwalo 2 n'ekitundu waliwo 3 ekitundu waliwo ey'emitwalo 4 mpozi nakozeyo n'ey'10 nayo ngenda gita sawa yonna era ku sheni ozegererako kapika essaawa yonna tugenda gita nakwa sinafuna sente njagala kulira Shafiki kati ey'10 Shafiki kayima agirira wano Shafiki ne musajja waffe asobola nojumalawo Shafiki musajja waffe nnyo mumulisa n'awogamba nze kuse magenda namadda sebo ndiwayajjawo n'alama taliiwo kati moza ayagala paaki nga togenda ku paaki olwo tumujja ku gundi twaze kukolera wano tuliire wano abali waka bagambe ebijanjalo tebateekako bingi togenda kulya n'akawunga tebakagoya naye eyo emmere y'abaavu ze sigitumbako naye kintu kya ddala ekyo kya ddala kati ali not forgetting ntuba n'embuzi enamba nambwa yajja alye ku mmere yeesonyiwa omusango nambwa yabaddenga muntu embuzi ekola etya embuzi enamba eyo nudire okijjukira wenagyeta wali tufafagana nayo wootegedde kakati essaawa yonna tugenda girako wano ku show nakulaba fayisi ng'oleesa abagagga b'e Kampala obeegendereza basooka kusasula abaliwa abagagga b'e Kampala baavu kati beefuula abagagga omwana ono yayambula abagagga baffe nti abagagga tebannakola bateekeddwa okukola balimba omugagga bano abagagga bawana akuwa emitwalo 3 abanga akuwadde miliyoni namuwa sente zange bannayuganda bali naddala bali obwewanga muwagire fayizi mwiga fayizi kaffe ono
y'omu ku bantu abakoze business nga munna Uganda agenda okufumbira emmere nga naye agimanyi because tulina restaurants nyingi mu Uganda nga banyini yo bayindi ba mawanga malala nga nebyafumba tabikola tabitegeera tamanyi gwafumbira ne tuli ku muntu owaffe ate kati abantu Masaka ebirala byonna tebabimanyi naye baagala kukufumba bamanyi simukazi simusajja baakula ku loko kasaani ati wulira baakula ku loko kakati ate neera tuludde nnyo nga tulisa abantu b'e Bulaaya abo balya batya nti osinziira yonna gy'oli oba mu America oba UK N'okola oba Canada n'okola order okola order ng'oli eri noga nti aya serebu wange ejjeeri buli lwa mukaaga mutwalire olusanya bweru nga kiwedde bannanga abagagga baffe buli lwa mukaaga Olusaniya. show balye bawe embuzi nafunako omukaaga wange ng'ali mu America n'agula embuzi n'aŋŋamba nkwegayiridde gwe noonyezayo kyonna ekitambula mu Uganda bw'oba ogiwa Faizo otugyeko ekiko ky'okukolera mu kati noli omugagga yangulira embuzi gyewaleeta luli bulungi nnyo baali bwe batyo bulungi nnyo bannaye sinalya ku nkoko kyeno abagenyi nga bayitiridde bannange booleka naye Faiz Cafe otugyeko ekiko ky'okukolera mu kati anti baali batuvuma nti tukolera mu kati mbu tukolera mu kati naye kati leero tukoledde mu restaurant ey'amaanyi kuliko nno ne kamera mwana yatugamba tukolera mbutinga butukuba mbu tukolera mu kati waliwo yagamba nti tukolera mu kati ati tuno tuli ku mmere kulya kunywa naye kakati tulye emmere abaagala mwenna okulyako obulungi nga wano enamba eri 0704 12 njagala Faiza ajo nyongereko kigganja kankwena ku bigundi bino toteeka mmere mu kaveera ganja sigala ku kamera naye toteeka zino kabeji webale nnyo abamanyi okulya enkuwa nejjagayo obutunda eriwa togimazeemu buno bukyalimu kwata ganja sigala ku kamera tuli bukola wabayo omugagga akwata Suna Beni n'ennamba yabaleeteko wano tusooke tubawe embuzi balye bakute era abaana infact sigenda linda mugagga kansala amagezi gonna Nudini nyambaako wate Suna Beni n'ennamba nsooke mbatera embuzi ku mmeeza batubuulire ensonga tuzimaleko bannange nze ku bye nnalabye Suna yakowa nnambwayo tagenda kusobola mpozi nga tubaguddeko surprise ono najja nga tamanyi nti oli ajja naye Suna n'alaba nnambwayo ku maddala bannanga addayo nga bwatuwemula naye sukaali we naye abakazi ebyo bibaddewo ebbanga lyonna bwebirabye mumawulire n'ebisingako awo nsaba tukwatagane naawe ndi bonna bantu bange kanonye ennambwayo atakwagala oba omulaba lwaki sinoonya nnambwayo naye nnambwayo mukazi munnange aleke Suna abireke Faizo omusajja mukimanyi bw'oba okooyo omukazi oba yamulese naye kati yali ali ku nnyumba nedda mukwano gwe gumutta emikolo gya Stella gibindabinda mwana muwala Stella oba yawooma atya nnambwayo ebyamulema nnambwayo ngenda mutwala ninayo omusawo oyinaki ninayo omusawo gwe bandagiridde tutwaleyo nnambwayo bamuwa ekitiko waliwo nosimani bamuyita simanya woota simanya biki Mbota Express mulaba bamutunda ku TikTok tulaba oba nnambwayo kyekyagaana omukazi yakuzaalira abaana oba ayinamu n'abaana naye tayagala wasa nnambwayo olagawa ali ku booda ogamba otya kiki ekyabaddewo ekituufu omusajja nabyakasukira ebintu nnambwayo emotoka yamwe yagikonye emmotoka yagikoze atya
Abananga abakubira bangi balindemu. Sikuwulira bulungi. Kuddemu mmotoka. Akazinda lukaka. Emotoka yagikubye esala nenga agikubye Dennis. Bagikubye. Teyajasizza Dennis. Wadde bajase. Bajase recording yakomyawo. Jukira yabadde recording yabadde naye ati ayinza omukasukira ejjinja. Banga. Oli yabadde nga mulalu. Yamuleetera sikaali mulalu. Yamujjawa. Masaka musawo we. Yaleeta musawo. Neze ebyo ebintu ebirimu okwettingana nze singa mbadde nnambwayo neesonyiwa omusajja. Ani kati gye nene bibiri atakwagala omulaba. Otabula love ne property. Nedda nnambwayo kirimu laavu. Nze banyumiriza nti nnambwayo buli ssaawa awoza we can work it out. Kisobola okukola omusajja n'amugamba nakoowa obukyafu mbungenda tereeza. Nedda nti nnambwayo si mwenzi. Nedda just suna kya complaininga ku nnambwayo mbu nnambwayo mukyafu. Nakyo ekyobukyafu bakikolako. Yayagala amutereeza atya? Ye muyonjo. Bw'omukyala mukyafu naye ekyo ekyobukyafu kitereereka. Anti kye mbadde ŋŋamba. Abasajja bwe bwana omukyala omukyafu muteekeko maidi. Tulaba. Amutunuulire ng'entambula ze. Amuteekeko omukozi akole emirimu gy'ewaka. Bw'oba omukazi mukyafu osigale laavu obukyafu omukozi abukoleko. Suna yakoba bukoyi nambwa ebyo ebintu okunda biteeko. Mbu omukazi mukyafu Suna bw'agamba. Kyokka nkugamba. Nnyo agamba omusajja mutamiivu. Namugambye. Akomawo akuba n'amalebe. Waligera kanti stay without you. Naye zino zonna ensonga zijja lwakuba mikolo gyengedde. Nnambwayo yeesonyiwa omusajja kati akukapeva siga kamukubye. Abaana bamuyambe bamuconnecting agende Saudi Arabia akuba ekyeyo. Bagamba yagala kukola. Alabirira abaana azimba amaka agage ku bubwe. Ogenda fiirwa bino ebintu basobola okutta olw'akayumba. Ensonga ziri bwezi. Nze nagamba Sunda Mpe. Baba yakola ebintu n'ennambwayo. Yo okuwasa nnambwayo takirinaako buzibu. Yadde yandyagadde omusajja. Naye nze ndowooza Sunda Mpe omutuufu kye yandikoze. Yawase mukazi we Siteera. Amutwale kati gweyagala Siteera yajja eyagala bweyagaza. Mu bintu byono byabonabonere. Kati kambabuulire ebigambo bino. Olaba omuntu afa ng'abadde mugagga ne bamuziika nga kyobugagga kye kyonna tebalina kye batutte neekya. Kakati lwaki Yesu natafa? Lwaki bandi kufiirwa? Lwaki oyagalwamu oli yabaafiirwa? Saagala nnambwayo yabaafiirwa naye bwe kituuka ku eyo siteeki. Nze kuba mu kusooka nze nali sayidi ya nnambwayo biki. Naye kati we kituuse kisobola okutwala obulamu. Oba gundi bote bugenda oba Suna. Ogamba Suna ali waggulu w'amateeka. Tali waggulu w'amateeka naye mwe mulinde mutya bbira banze wendi namukasa. Ate poliisi eraba. Nze wendi. Ebyo Suna byakola bajja siba Suna. Naye nze neebuuza. Bakusiba n'omala n'ovaayo. Poliisi yawanyo ekola ddi? Mpuya ebibiina by'abakyala. Oba bikola ddi? Byavaawo. Ebibiina by'abakyala byendaba bibeerawo ku TikTok ne batuula mu kati. Ne bawoza ttiimu bakyala mujje tuyambe mukyala munnaffe. Namba mugenda byendaba sigenda kuyamba muntu yenna nange teri yannyamba. Walinamu obuzibu. Babba ebintu byaffe. Ani yannyamba? Kasa abavuma. Natandika buto. Yabavuma. N'avuma ssenga omukulu n'avuma omuto. Kati kankubuulire ebigambo bino. Olaba ebyo ebintu by'ettaka. Ebintu by'amayumba. Bisa. Nze kati eno stage kwendaba ebintu bya nnambwayo ne Sunda. Wallahi wagenda bbaawo omufu. Naye ng'ofiira kyo abaana b'obuleka obwamulekwa bwefuga e Uganda. Nedda. Ajja bulekera taata waabo. Namuwulidde ayina interview gye yakoze mbu kati yango bandagewa. Yali tannamukwana yali aliwa. Yali Sunda tannamukwana yali abeerawa. Kyogaba bwe bagoba endeji ovaayo. Kati nga nvaayo ntandika obulamu obupya. Minisita bwe yanzigyako emmotoka nangoba n'okungoba mu apartment gye yampangisiza siriiwo. Kyennakola nagamba omwana takula maaso g'abakadde be daddi nzize. Enzirayo. Wano wa Uganda. Minisita wanne. N'ebyobuwangwa. Yali akolera anda jjajja kabona. Minisita yali. Awona Juma aligaweesa.
Namukulu agamba minisita. Uliyo tekimanyi. Jajja kabona gumba ya mukulu. Aligawesa. Mwenga nga muvudde mu lwali. Tamulaba ko bantu ne bafalwa ttaka. Ngaje bikikusobulidde. Naye buwooma. Walidde kasombosa. Bannange. Alina munana. Oyagala mwongera tusitule gundi tugimuwe yonna. Nedda nze njagala kati kutuzi. Yo mulenzi oba alazeewa. Gwe. Kati mbabuulire. Bino ebintu. Bikutira obwereere n'ofiira ennyumba omwana we n'asigala nga mulekwa. So nze nokolo njagala giweereza omukyala Fifi da Queen. Akole cheri jaji. Fifi da Queen anti awandiika nayogera n'abakyala bana abakyala bawulira no Fifi. Bamuwulira ye mukyala gwe tuyina bana balala berimba kambo sima bali mu lwanirira abakyala nze omukyala gwenda. Benoonyeza byabwe. Omukyala gwenda ayamba abakyala nga talina any benefit yafunamu. Fifi da Queen mukyala nsubuga omu bwati wadde muddeyo ne mugamba nti bawe yamuzaako tebitukwatako. Yamanyi oba amuzaako kasabo nabali Canada oli ali Canada n'ali mu America. Bannange. Nambwa yakuba. So Minister akuba. Mama bakubidde ku 61. Nono. Naye nno leero tetwasazeewo kukola. Obadde ogamba otya? Alina ki? Kale sebo naawe gyebale. Wanji buzibu ki bw'osanze? Bw'aba yakuzaalamu omwana nze adiringa ensonga ze. Yakuzaalamu omwana. Mumaliriza ne Bruno ke yakuzaalamu abaana. Bannange mundeke ennaku entalo z'amawulire. Ndi wafayuza kafe ndya mmere. Ewooma. Nkoyo okulya obwo. Era ngenda ziranga weesirikire. Nananfaako ey'okutwalako ewaka. Sente ki? Omugole tomukubira. Ezange ziwe Eva. Omugole tomukubira gye. Talina buno. Nedda ziwe Eva. Tugende. Kankubire Eva. Dakiika mmeka? Musiramu nabiraba. Ogirabye zo. Kati musiramu agamba kati awo nafuna gulupu. Kati ganja bino wandibiridde wasinga tolina mikwano gyo giri famous. Kati gwe senga tewalabye Faizo wandibijjeewa. Ate nandibijjeewo. Bafumbe balina enku nnyingi bawoza fenku zangu y'okufumba. Kumbe tebalina kyakola bali abijanja. Batuwe kutuzi. Bwetumala tugenda kuba omugagga oluseke. Kati tumaze okulya twagala ne kunkalu. Kyonna gwe gireko eketambule. Gireko eketambule kusunyewa. Sinnakuta. Tugenda parkinga ke mututwalireko liri paze bangambye ejala emulungu. Liri paze tumutwalireko ba. Tumutwalire kusumbusa. Tetumutwalira. Tumutwalire su. Mwenya customer care nedda tojjako. Sigala tukole. Shote ndagba naawe. Ani go wa mateeka. Mwagala kuwuze. Muwuze kati. Otaddeko tukola. Tunagamba Suna Ben. Jeni alina kyagambye ekitali kikulu. Liri pazi. Kali yokya. Alayo omusajja wammwe mufu nnyo. Genda tumuleke. Nedda. Nti yakyagenda. Yabadde tuyise eggulu. Naye kati liri pazi atabeera mbise. Aba akola ekyotuuka okutumalira bwati. Amubuukinga ayimba ki? Bamubuukinga ayimba ki? Wama wange. Kale hajjati. Webali tuwagira hajjati. Kakati Suna Ben emikolo gyonna nga gigenda mu maaso. Nina wali antungira amakanzu. Nina ekanzu nnya oba kati nyambala eriwa. Naye tulaba Nambwa y'okumukolo. Nambwa bagenda musiba. Omusajja. Aliwa. Tomufunira abebweru abayaaye. Waliwo owe Canada. Mugagga wange owe Canada. Nambwa amazima agenda mufunira omusajja. Abe Canada baliko. Mwagenda muwasiza mu nnyumba. Nambwa tagenda sobola basajja ba Canada bafere. Waliwo kati alimu abaganira. Bonna abaagala. Kana akantu kampomedde nnyo. Ganja wakaliddeko kano. Abasajja be Canada bafere.
Abe Canada bafere tagenda basobola. Lwaki? Abalike. Mwogera ku bantu bange be Canada. Bayaye. Shulanga kagamba. Nchi kino ekizimbe kya musajja wa Canada. Munyini kizimbe kinene abeera Bungereza. Wali balabyeko. Abe Bungereza gye bali. Batono. Baye abe Bungereza kale ku Canada. Baba na biyumba bikana. Abe Bungereza okuwa ku sente. Mitwalo 10. Naye ayinza okunyiigira. Bakiwandiikawo. Negwa ati agamba bankuba kye balina tuwa mitwalo 10. Abaawa. Abansi zonna. Gwe yakoya kuwame. Buli ayogera alowoleza mitwalo 10. Aba America baddala simufunangayo. Nasooka nga si 10. Moze baali bakuwadde yakakadde nga ndaba. Moze no. Bakuwaako million baziwani. Isaac. Kati bulijjo baziwa Isaac. Ne bakuwaako 2. Ojjukira omusajja yakuwa million 2. Nga mukoledde ki? Nga tukyali eri gye twakolanga. Nga mukoledde ki? Kati obadde abasajja ovuma baki nga sente zaabwe waliyo. Ate manika tayogedde. Wasaagala ddira. Waliyo. Ono omulaba Vertical Business Solutions. Yagambye omulange. Nedda Vertical Business eringa bwolaba mobile money. Sendi wevene yalumbuye. Ali musente. Alanga. Ali muyisawo baspo. Alanga wano wawo. Ani ngawe naga MoneyGram. We are fine. Ani ngawe naga MoneyGram. Nga nkusomera MoneyGram. Ani kati na nga bakozesezza. Ndika message njegeza okulaga nino. Data document. Ajja kunyiiga mmoze. Ogenda tukyali. Ajja kunyiiga. Abasajja ba ayi nenjawulo gye balina bo. Yakugamba tonjogerako. Hato yaba mulungi. Just nze nsima byomukola ki. Nange namusajja wange bambi. Namusajja wange. Martin. Martin sikyamulaba nnyo ennaku zino. Kakyakuwaayo nkalu. Apambi ki? Moze bamukwaza ku ssente nganda. Ngano moze bw'alya ssente atama. Nalya mmeka. Tayogera. Naye gye ndi gwasinga. Wallahi nze sifuna. Gwosinga. Kyafuna. Gwofuna ddi? Biri ebyana byessaagala obimanyi byesegenda kwogera. Ebyawa. Ebyesayidi eribyo. Mangu nnyawo bawa biwaayiriza dda bannange kyavuddemu olubuto enseke zituma. Ensonga za Suna Beni ne Nambwayo. Nze mbadde mmaliriza. Nambwayo agende ewaabwe. Nambwayo mugamba. Agende ewaabwe. Nambwayo. Mugamba nga Jenny bw'agambye. Laavu agite. Naye ne Suna Beni ne mugamba. Bw'aba awasaawase. Naye omukyala gwawasa amufunire gyamukola ki? Gyamutwala. Oba si kyo batundewo. Ate Nambwayo tayagala batunde. Anti ngeza bugezi olw'empaka bwe muba mulina property awamu nga mukaya. Babagamba mutunde. Mugabane. Oba oyagala oba tokola ki? Naye okuba nti Suna Beni awulira ye ali mu laavu n'omuntu omulala. Ate ng'ono yali alabirira sayiti. Yaleetanga yekumira. Yaleeta amategula. Kati tayimu etuuse olw'okuba oli mulaavu kati nagambye Stella kye yakola. Waliwo twabitandikira kuba yawulira bitandise okwanjula n'ayagala kulinnya muyo n'afunawo olubuto. Stella. Lwatandise okufulumayo. Ate mbwawa. Kitegeeza n'omugole omupya gwe tugenda okuwasa ali lubuto. Suna Beni. Yalufunye kati. N'abakazi abalala abali embuto mujje mwayize Suna Beni. Emikolo gireme kubeerayo. Emikolo gyengedde era ali okumpi ne Nambwayo mu munywezi. Nze Suna Beni simugaana kuwasa muntu gwakola ki? Ayagala kunganya ebikazi by'e Masaka. Bagambye ye tamanyi be yeebakako. Nze kyemmugaana. Omwana waagambye. Nze kyeŋŋaana Suna Beni okukola. Be bantu kwe kukwata emmaali. Eya Nambwayo. Oli wadde emikono nakugamba bahaji. Naye nga mwaliyo nga Nambwayo aziteekako tuyinza ozibalabala nga Nambwayo ali mitwalo ena. Lwaki yasiba ku ya Moze. Ne bwe gibeena Stella yaleeta mmeka. Okitegedde? Omanyi ota Stella alina bye yaleeta. Amaze okulya n'akasula. Bannange.
Jadi otama. Nechenda byolunaku olwaleero emmere ey'obwerere ewooma. Ogiwuliddeko. Ndire manyi tokena sasula wadde ekikumi. So namukasa maliriza tuwe Suuna Beni awase omugole gwayagala oba takwata ku nyumba naye ku nyumba abiveeko afuuke Haji Haji awasa bakazi be n'amugamba nkutadde kyengera mu mwaka 5 meka n'awasa omukyalo omulala n'agagwe nkutadde makindi tagamba nti olwokuba kati ate gwe si kyakwagala kati nviira ate kandeeta ono no gufuna hakizo za njawulo era nze siri mu kuvumirira Suuna kukozesa nnyo kiwato Suuna mugamba ayagale bantu be naye abaawulira hakki aziwe ebiyungu abisobola era bw'aba awulira takyetaaga Nambwayo atalaafi yakkirize nti yakola loosi okukolagana ne Nambwayo ate laavu naye mbadde gamba eno bidio gye twogerako emabega Suuna abadde yaddayo ng'era akoonera ddala buteddeza kyogamba Suuna abadde akyagende wa Nambwayo kati anti Suuna abadde bw'ati kati Nambwayo laavu yemutta ne basiteera ne Naalongo okuba essimu bakubira Nambwayo twagala kwogerako na mukulu mbu yeyita Ssaalongo talina nno balongo ng'olaba oyo alina Naalongo oli weruweero ati atumbuza naawe agamba gwa amenyeka twali ffenna oli Naalongo naye Suuna Beni ng'alina abaana bangi bw'anaafa ebintu bye kyengenda okukola ngenda kuŋŋaanya abakazi bonna abali embuto bonna bagundi ba Suuna ayaza kika ennaku zino babadde bakubiraani Nambwayo twagala kwogerako na Ssaalongo nga babeera aba ng'era akoona okufa obufu era Nambwayo alinamu ekirowoozo alabika ali lubuto naye bagamba Nambwayo mbutali lubuto ebyo byaffe ali lubuto lwa Suuna kakati omuntu bagamba Nambwayo tali lubuto ate be bamulumfi ye nyini aluli alumanyi kati ojeni oli lubuto abakazi baffe era abasajja embuto lubuto nga nalujeewa nalumyedde mazzi boino tugamba boino kati Nambwayo bwatugamba ali fe tugambe abatali be baba tugamba tebatukola akabulunoke akaliwa kino ekikazi kyesiba ku musajja bamaliriza omwana siwuwe owani owa bulunoke naye n'okuliyaliira ebitakwatagana nabyo kimenya temujjukira oyo omuwala ekyo omukazi omukulu yajja nanvuma biki bamaliriza omwana si wa bulunoke nga wani basajja baba balala wowe nze kyensobola okugamba Nambwayo omukwano tegusibira kkubo atakwagala oba omulaba yeesonyiwe Suuna siteera agezese ku Suuna ennyumba kati ozogerako ki ennyumba agyesonyiwe muntu ki gwe yali alabye yafa ne bamuziika mu nnyumba ye Suuna si waakufa ye Suuna yalaba ani gwe baziika mu nnyumba naye anoonya enju nze okusinziira ku bantu benjogedde nabo Nambwayo bagenda muttira obwerere Nambwayo yeesonyiwe ennyumba kyangu nnyo omwete munne n'omulala afe omulala asooka tugenda kola views nga bafu omulala afe mwagala kugamba nti amateeka tegakola Nambwayo ganja in fact obulamu bwa Suuna Beni obulamu bwa Nambwayo buli mu matigga naye ne Suuna Beni yeetadde mu katyabaga Nambwayo ne bwafuna kati ekizibu ekitali ekyo bakiteeka kwani ku Suuna Beni kuba ataddewo embeera nti akola violence ku mukazi abantu boogera nnyo kibayita domestic violence naye bannange byonna nga weebiri omusajja tebakuzadde naye omusanze ku nsi ennyumba kati akapeeva singa kamukubye ne kamwasinga tetuli mu masiga ga Nambwayo bw'aba agamba senga aliwa ye yamukubye Suuna singa ali Masaka okimanyi Suuna alina visa y'ensi emu essaawa yonna asobola oyitamu si ya Masaka si ya Masaka iyo no Suuna abadde bayitayo wakata ng'akuba binyanyanyanya eyo no tebagaba visa eba ya WhatsApp lwaki abantu abo tebatutera visa mu butabo saba bajja kusindikira ku WhatsApp gy'olagayo afunayo butuuze mbu teri afunayo butuuze kata na Dubai bo baagala bantu bansi yaabwe bokka bwe beerayo emyaka 2 wunzikadde ewammwe era bo tebakyamuka Nambwayo ebyo byagamba sonze ngamba Suuna Beni musajja wange teweeteka nnyo mu katyabaga omukazi muwase siteera gw'oyagala
emikolo gya Stella ndi amaziga gajja kubaawo Stella ayinza okukuleetera kino ga na papa nnyo n'alirinzeeko tuli eno ewa Faiz Cafe bebagenda ofumba ku mikolo gya Stella introduces mukyala we Faiz Cafe esangibwa wano Wandegeya tulidde olusaniya bwe luti bano abantu bentudde nabo DVD player ziri ezitaboola eno gyolaba eno DVD player teboola erya buli ekikisala mu maaso naye olaba egamba nti nkitadde olaba atandise ologootana bampakingire bw'atandise okwebika obuntu ebadde n'okwebika mu ntandikemmere agiwulidde aŋambye nti bino babipakinge ne mugamba balunda engulube tubebaza okuba nti mbadde Faiz Cafe bali ku 0704 120 950 0704 120 950 yenamba erina ku WhatsApp baweereze ka WhatsApp gwali e Bulaaya bakugee balina 1 million gold balina enkoko eno eyaffe eya ddala eno ekunamira abanaku eyo balina ekyennyanja whole fish tilapia nga namba buwetegeera ne bakirera nga bakitaddemu buli kintu emitwalo emeka emitwalo emeka kaakati nze omuntu ali bwali kale nibalina gyeta pulata anti bagireeta nga gwomanyi ekiddako otagirekaako oba wamulu bakuteerako chipusi ne bakuwa piraawo ne bakuwa ekinyanja nga kyekyo kali eri gundi naggaye bakuwera buli kye bakuwa bakuwerako juice buli kye basongako okubaako liita ya juice okujjako kweri 1 million gold liita 10 namba bagikuwanga juice bwereere chapati 20 ne bakuteerako piraawo ne bakuwa saladi big platters gwegamba kuba kulya kutamiira nga bwe twogedde nti nno wano oyagala okuliisa abantu bo mu Uganda olaba ekituuse ku bantu bange liisa abantu bafuuke bati babe nga kyekyo kaakati mu mbeera eyo mujje ku Faiz Cafe ewandegeya bano babateeketeeke ogiraba yeno omulaba olaba Jenny Namukasa amazaalibwa ago tugamalire ddala wano lumu nega amazzi abalabi ba Megatron bwetyo tubadde olunaku olwale tubaza okwera nti naye abaagala otugulira embuzi olusanira luno batukubire tukuzina essimu nti fe twagala gulira banuluddiini abali ku TikTok tubadde wano ku Faiz Cafe era ndowooza ekifo oyo ye Ajinudin Ntege babuuzeeko banange muli mutya zino naye nga ye Jenny wamwe gwe muwagira ebyokulya bimuwoomera so n'ensonga tekibaganda mugulirangayo ku kaakulya ndowooza bwekyo bwe kifaanana mukirabye mujje wano mubawagire bali Wandegeya ate mutuula mu sofa si buteebi bwakubamenya magumba ne sumbuusa zipakingi abali wano mugende ku Megatron Media YouTube channel show gyeri olunaku olwaleero tubaza okubera nti mubadde mutambula naffe musibe bulungi bannange lindako nyambadde saati ya mukama wange leka mulange wama tutambula n'abannaffe abatiyo tours and travel UK leero oyo si wa byakulya ono wa nnyonyi so trip yaffe ye UK twatandise organizinga papers z'abantu gwe wenna ng'oli eyo ng'oyagala ogenda e UK naffe jangu weewandiise obudde tulina limited time omukulu Timothy yaŋambye Namukasa nize passport yo ogenda ye nange ngenda e UK okoye ebyo ku Aero Beach ngoye ebinyonyi bya Aero Beach kifuluma bwekiyingira bulungi mweraba